Endobeso. Omwami Gwenda by'anoonya n'ateekayo n'ebifaananyi. Ebifaananyi ng'agamba anoonya taata we n'eŋŋamba owaayika muyambe mukubireko ko wano ndabe tumanya tuyinza okumuyambako. Abadde anoonyeza ku guruupu. Esebo nkulamusizza. Kale sebo. Nze Kadima. Sebo. Ndi ku Beetle ne Kabogoza. Sebo. Ina gurupu gye mbaddemu ne nkulaba ng'onoonya. Sebo. Nina omwami Gwenda byenga yakubye ekikalu. Sebo. Kunze muganda wange lwaki simuyambako. Sebo. Amanya bakuyitaani. Amanya Kakoza Samuel. Kakoza Samuel. Sebo. Gw'onoonya oyo Gwenda byakubye ekikalu mu kifaananyi. Ekifaananyi kyaleka kibadde kyadde emyaka giyiseewo. Bwe kiri sebo. Omuyita otya? Omwami oyo taata wange omuto. Taata wo omuto. Aha, olwatuuka. Olwatuuka ng'ayawukana ku banne yazaalibwa mu disitulikiti y'e Rwenge eyo. Kyalo Kigando. Kati myaka gy'ekivuga ng'ayawukana ku banne ng'ajja mu Kampala. Banne baani baganda be? Baganda be ne bazadde. Kati bw'ejja yatuukira sadi z'Ekitintale. Ng'abeera eyo. Kaakati mu kunoonyereza kwaffe twazudde ng'eyo yavaayo mu mwaka gwa 2022. Ekitintale. N'agenda gye bayita Butabika eyo mu Kisenyi. Butabika era sayidi zeeyo kye kimu. Bawayita mu Kisenyi nti yakolerako keeyo. Kati ate mu kuvaayo eyo n'agenda sayidi ze Kagoma. Kagoma eno Maganjo. Okay. Sayidi awo. Omusajja waliwo munne yamutwalayo okukolerayo. Kagoma. Balinga bakola biki? Yali amutudde kola wa mugagga kola waka. Kalina gwe amutwalidde. Kaakati tubadde tunoonyereza omusajja ejjo nina omusajja gwe nasinkanye munne gwe babeeranga naye aŋŋamba nako mumulabako emyaka 2 emabega. Wamugjewa munne oyo wamusanzeewa? Sayidi z'Ekitintale. Wagenda n'obuuza mwagenda mubuuza? Twagenda tubuuza. Kaakati nga tunoonya connection nti abadde abeerawo okutuuka bwe twatuuse eyo nga watuwa ennamba y'omugagga. Omugagga ng'atugamba omusajja yafa emyezi 6 emabega. Omusajja mwamukubidde ddi? Era twamukubidde koosaggulo, baamukubira koosaggulo. N'abagamba nti taata wamwe ono yafa emyezi 6 emabega. Essebo. Yafa ki? Yalwala n'afa. Yali akyabeera naye emyaka egyo gyonna. Omugagga akola biki byabadde ng'akola? Omusajja omugagga musuubuzi. Naffe ne bitubuzaabuza omusajja apalapalanya tayogera nti yalwala bulwadde buno ne twebuuza nti waba yalwala. Lwaki yamukwata n'amuddiza eyamumuwa? Oba n'anoonya n'agamba nti abantu be namuggyako lwakimuzzaayo. Kakati kankubuuzeemu. Essebo. Bw'afa baamuziika wa? N'agamba nti baamutwala Naggulu mu mokyale. Kaakati nga obimanyi bali eri mu kyalo nze mbaddeko eno mu kibuga. Kati bazadde bange baagala abasooke bakonfaminge wano Naggulu mu ddwaliro banga ddala kituufu yafa. Balabe ekiddako naye kati ensonga enkulu buyambi bwe mbadde njagala kumanya obanga waliwo amumanyi omwami oyo. Baamuyitanga Semanda David naye nga yasinga nnyo okukozesa erinnya erya Brown. Semanda David Brown. Brown nga lyasinga nnyo okukozesa. Yali abeera Ekitintale. Yava n'agendako eri mu Kirombe. N'avaayo n'adda e Kagoma bugyogambye. Essebo. Era gye yafiiridde. E Kagoma eyo bagamba nti yajjayo mwaka ki? Omwaka gwe yajjayo. Omwaka butuufu gwe saagutegedde bulungi. Tewagutegedde. Naye ng'omugagga mwayogedde naye n'abagamba nti yafa. Maiti ne bagitwala Naggulu mu mokyale. Mugagga ebintu bye n'ebinsobeddesobeddemuko. Matu naffe byatusobedde nnyo. Kubanga kati omuntu si nti baamutwala mu ddwaliro. Baamutwala obutwazi ng'amaze kufa. Ne bamutwala agambye emyezi 6 emabega. Essebo. Kakati ebintu byebiki byonna ebimwogerako n'ebirala. Yabagambye atatabirina ate kuba nga alina ebimwogerako n'ebirala. Bwe kiri naye ate yagamba kimu nti mugende Naggulu. Oba omumanyi ayogera tayagala kumanya. Kati nga badde baagala basooke bajje bamutuukire naye ng'ensonga enkulu eriwo kati. Badde saba wabanga waliwo amumanyi. Oba nga yazaalayo ku baana. Ensonga enkulu nti oba waliwo amanyi nti yazaalayo ku mwana wuuno ffe gwe tuba tufuna. Kuba wagamba nti omuntu yafa tunakonfaminga nti yafa era tuba tetulina kyakukola. Mwagala kulondoola musaayi oba nga waliwo omwana ensonga enkulu. Essebo. Ongambye gwani? Yenze Kakoza Samuel. Babazaala wa? Batuzaala Lwengo district ekyalo bakiyita Kigando. Ekyalo Kigando Lwengo district. Essebo. Twagala sooka basaasira. Essebo. Olw'ebizibu ebyo byabatuuseeko
Ese. Katulabe munene ekimazeemu amaanyi nti ate yafa. Butuufu naye tetunakonfirming nga twagala kakatiza ddala nga tugeze Naggulu mu mochari. Babeera ne records ez'enjawulo. Esebo. Mubuuze n'ab'e Naggulu baziikawo abantu baabwe ababuliddwako abaabwe. Bwe kiri. Kale katwongere okunoonya tulabe ojja kubangomba feedback nga bwe biri. Esebo. Naffe wanaaba yavuddeyo yenna alina kyamanyi ku mugenzi Brown kati alowoozebwa kuba tetunakonfaminga. Bwe kiri. Nja kubanga ngakuwa amawulire. Neyanza nnyo Sebo. Kale tweyanza nnyo Sebo tweyanzeege. Kale Sebo. Agala nnyo amusula bulungi. Mweraba.